tujja kubanga tutunulako ate biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala wa bi'aunihi ku saidi egenda okubanga ate ekwatagana ku kyetwandiise al asbab yani asbab al irith nga tukijja mu bulombolombo bwe twatunulako ku mulundi guli bwe twagamba nti la budda min al ilmi al muqtadiyya lil irith muqtadiyat al irith mututegerera asbabu ما هي الأسباب التي تؤيد من يوزع المال أن يستند عليها في توزيع الأموال biki byalina okwesigamirako biki byalina okusinziirirako okusobola okulaba nti emaali eyo agigabanya nga bweteeka okuba nga egabanyizibwa wabula kati tunaba kugenda mu maaso kkiriza kano onyinza okkerabira ate era abazadde baffe kwe bali kuno abatuwuliriza abalungi sebo Alhadiya Education Center wali Naweru abayizi alhamdulillah batandise holiday gye bali kati abasoma eddiini tukubiriza abazadde mutuwe abaana emyezi gino ebiri ogirabanga eminene ate era nga mitono ate era nga minene byonna bisobola okugendamu okusinziira ku kiki omwana kyayinza okufuniramu. So tujja basaba insha Allah abaana mbaleete wali enabweru tubeere nga tubabangula biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Abaana ddala abatasomera mu masomero ga ddiini n'abasomera mu masomero g'eddiini olw'okuba tubakuuma nga bali ku musingi gwego tubasaba batuleetera. Ennamba ojja kuyita ku 07 03 33 7 9 osobola okuyita ne ku 0772 28 61 687 oba oyinza okuyita kweno ku 0702 58 95 62 okumanya ebisingawo naye nga kutandikako alhamdulillah twatandise tubaga nti abaana biidhnillah mbaleete n'abakulu nammwe biidhnillah bujje mwewandiise okusoma kubanga ate ekirungi nti sikiraasi nekawempe twazisembeza biidhnillah omuntu ayagala okusoma jangu osome. Eyo nga tuvuddeyo omusomo gwaffe gunaku olwaliro gwe twanjudde gugenda kutambulira ku kiyita asbaabu al irith, ensonga zetubeesingirako, ensonga zetusinziirako okulaba nti emaali etemwatemwa era neegabibwa. Mu kusooka olwaliro tugenda kulaba ennyanjula ey'omusomo ogwo, tetujja kugenda nnyo wala kubanga mmanyi waliyo ebibuuzo eby'omusomo guli oguwedde. So insha Allah nga abali abatuwuliza bwe beteekateeka tugenda kufuna introduction eya topic empya eno gye tugenda okuba nga tubulya tutandikirako nga tetugenda okutandikirako okusookera ddala tulabanye asababu mahuwa ekibayita ensonga omuntu kwasinziira yenna agenda okugabanya emaali kyeki. agambye nti yatawaqafu istihqaqu almirath shar'an ala tawaffuri arkanin wa shurutin wa asbabi. Obusika buno bwe tuba tubutambuza naddala obw'eddiini ya Buisiraamu bulina ensonga ze buyimirirako okusookera ddala arkan empaji zetwalaba, wa shurutin obulombolombo nabwo twabulaba, wa asbabin n'ensonga obitegedde ebyo ezo ndo topics ebbiri twazikavaringa twaziraba. Ekirala wantifai min almawani'i minhu allati tamna'u min almirath, n'omuntu okusobola okulaba nti ensonga zonna ezisobola okubanga zifuuka ensonga y'okumugoba y'okumulemesa okubeera mu abo abateekwa okuba nti basikira omugenzi kufuna ku maali ye, nazo zennyini zisangiddwa nga teziriiwo. Ebintu ebyo bina bikulu nnyo bwe tuba tutunulira obusika obw'eddiini y'Obuisiraamu. So tulina al arkan empaji, ne tubeera ne kye tuyita ashurut bwe bulombolombo bwe tubadde twakamaliriza, ne tulina asbab zetugenda okubanga olwaleero biidhnillah tugezaako okuzitunulira, ate era tutunulire n'ekiyitibwa almawani'u almawani'u ebiziyiza, ebigaana, ebigoba, nazo tujja bitunulira. Ezo topics nnya nkulu nnyo
musomo gwaffe. Amma ash-shurut wal arkan faqad sab'a an ra'aynaha ngabe twaziraba empaji n'obulombolombo twabiraba fi mahdhi ar-rabi' mu misomo giri egyakulembera ddala mu kitundu ekyokuna. Wa amma al-mawani'u fasayati al-kalamu 'alayha insha Allah. Naye ate ebigoba mu busika ebiziyiza byo insha Allah tujja kubyogerako gye bujja. طيب wano butuvaawo tugenda awalan ta'rifu as-sabab wa bayan al-maqsud bi asbab al-irith. Tugenda kumanya ekiyitibwa ensonga esinzirirwako okulaba nti obusika buyimirizibwawo n'okunnyonnyola al-maqsud minhu ekigendererwa ky'ensonga ezo eziyimirirwako mu kugabanya emaali. Kiki ekigendererwa mu kyo? Lwaki tukitunuulira nnyo? طيب وكسوكر الدلاء السبب ما هو؟ السبب في اللغة كل شيء يتوصل به إلى غيره. ekiyitibwa sababu oba ensonga kyegamba nti kyekintu ekyo ekibeerawo kw'osobola okuyitirawo okutuuka ku kirala. Kyekintu ky'oyitirako okutuuka ku kiki? Actually tuyinza okiyita olutindo. Kisobola okwefaananyiriza olutindo. Basobola okuwandikiza agati hissiyan kana au madha au maanawiya. Sinsonga ekintu ekyo kiri tangible, physical tangible. Ontegedde bulungi? Nga kirabika era ng'osobola kifiiringa kikwatako. Au maanawiya oba nga kiri intangible and unseen or non-physical. Ngira tekisobola okubeerawo nga tekirabika. Mathalan kankuwa example. التوصل إلى الله. عندنا أسباب التوصل إلى الله. من أسباب التوصل إلى الله تبارك وتعالى معناه نريد أن نحصل الخيرات من الله والفضائل. ما كيف نتوصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ من بين هذه الأحكام أو الأسباب التوصل إلى الله أولا بالدعاء المسلم الصالح، ونتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال الصالحة، ونتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وكتاكد برونج amanya ga Allah n'ebitendo bye tusobola okubanga tumusaba lillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Naye kati agamanya ga Allah galaba la kitugamba nti maanawiya naye ng'osobola okugakozesa oyitireko beere ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala gy'oteekawo osobola okubanga osaba Allah subhanahu wa ta'ala kwano. Naam. Ai nero kitu enam exactly aha kati nsonga kyerese amaso gali okufuluma mu amaziga masababu lati ada ila dhalika tear gas aha yani ma yatawassalu ila usuli ila ghairi kati manyi ku radio kuno kusobola kuba ku bannafe bayita bamuzibe manyi bayita bamuzibe buli ambala galubindi baba tugamba anti kati ze nkuwa kyenzijja mu bakadde okay bayita bamasaana kale kyo yinza okutu obo badde weewolereza n'owolerezako n'abalala twayib kale bamasaana batugamba nti yatawassaluna ila ru'ya biwasitati nadhara. Ontegere bulungi batuuka ku kulaba kwabwe oba bafuna okulaba ekibali mu maaso naye nga bakozeseza spects galubindi. Kati hadha sabab singa batazitaddeeko ntugamba talaba ma sababu lati adadila adami ru'yatihi kiki ekimuletedde okuba nga takola ki talaba ya nadhara qaddim nadhara ilayhi muweereze galubindi eyo musajja alabe wahakadha hadha huwa sabab. Ne wano mukitwogerako ogenda mu maaso batugamba alladhi yatawassalu bihi ila alkhairi walfiqhi fi ddin. Ate wano bwe tuba tugenzi wal maanawi kalmadha kal ilm bwe tudda mu mbeera ey'amakulu era mukye batuwadde kal ilm nga irimu fa innahu yatawassalu ilayhi ila ma'rifati alfiqhi walmadha alfiqhi fi ddin. Omuntu bwagenda nanoonya okumanya Allah muwa obukenkufu mu kiyitibwa amateeka gaki ag'eddiini ye. Qala Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. سورة الكهف.
ayogera Allah subhanahu wa ta'ala ku Dhul Qarnayn amsajja oyo Sheikh Lugolobe yatera omwogerako hafadhahu Allah ya rabbi amuyita Alexander the Great omusajja oyo Allah amunyumyako mu Quran Surat al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa obusobozi obutambula ensi eno حفظه الله للأمة يا ربي آمين يا ربي الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ربنا يبارك الله أمكورو محل الشاهد في هذه الآية يجيجembe kikulu mu aya ne kitunonya kalimatu sabab anna kulla shay wa nashira la tunna Allah kama surati ma hada inna kulla shay'in khalaqnahu bi ايش لا هذه قدر ليس سبب نيوانو في سورة الكهف بوتوغي سورة الكهف إن الله سبحانه وتعالى مدايو كده أقامبي انتي إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء ماذا من كل شيء سببا الله سبحانه وتعالى يمتيرanga wensonga ezenjawulo kubuli kintu yamtiranga ensonga ezenjawulo ontegede bulungi ya Allah yamuwa nabiranga atambula mu nsi eno najimuanguyiriza fa atba sababa naye kenyini nateekawo ki Dhul Qarnayn naye nateekawo ensonga buli kintu kyonna teyalindanga bulinzi for example nja ku example Nabi sallallahu alayhi wasallam rasul min rabbil alamin ila an-nas kafa ni nabbi we yajanga natuula we yalinga agenda okubanga akola ensonga yonna ngakimanyi yamtumiye Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yayimiriranga nasaba okategede bulungi kana yaj'alu sabab gendo somye ku lutalo lw'Ebadiri nabbi lwegamba otunyumiza mu tarikh annahu qama yayimirira nawanika emikono fakana yad'u Allah wa yas'aluhu an nasra nokutuuka kuba nti ekitambala kijayina bazita bate ku bibegabega kivaako ne kigwa Abubakari nasembera waali nayimirira emabega ge namugamba nti owange laqad sami'aka rabbuk amaze okuwulira mukamaawo wasayujibu kajjako ekimala ajja kwanukula yamukonaga owayirekera awo Allah akoze eki awulidde alhamdulillah alhamdulillah era twebaza Sheikh Sebu yatambula olugendo lw'Ebadiri hafadhahu Allah Sheikh aliko badde tomuliriza wali badde wambulidde dalirinnya Sheikh Kibate Sheikh Mahmoud Kibate Sebu nawoli nkuweleza salamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sebu lutalo lw'Ebadiri Sebu luba lwasoosa emisana lero lwakubiri lutalo lw'Ebadiri lusooka emisana era Sheikh yali akalumaliriza emabega kaawo so olutalo olwo kyekimukula ku sababu Nabi sallallahu kuba intisari almuslimina fi hadha fi tilka alghazwa olutalo olwo abasiramu okuwangula dua za Nabi sallallahu alaihi wasallam yayimirira nasaba ma dhalika nabiyyu min rabbil alamin صوت صافي ولا
نعم الحمد لله الأشرف wakati barua badala ya kushashura ndio wote kueleza mabilazo ya Muhammad na Yesu msajja abdu kutubira kwa Fatiha an'amta alayhi sio kama nani an'amta alayhi mwanzo sio china sio kasema chiwa